olabye presidential advisor w'empewo naye abalabi basanyuka TV Musaso okutuuka leeti jamu akutte ono presidential advisor ku nsonga za ghetto yamuwa mpewo. Why do you say so? President Museveni mumanyi nnyo kyabulabe nnyo bannayuganda butamanya muntu abafuga magezi ge. Ekyokubiri njagala tukkirize tugaane ti President Museveni azanya byabufuzi. Ekyamulondesa Babuchamani bafulu figa sigamba nti abaagala yabalonda ku neutralizing Bobi Wine. Kyovala banti buli presidential advisor gwalonda amulonda lwa political ambition. Kino kimwakya musente baze mu State House time ya campaign etuuse yeye akwata ebintu bye n'abateekaawo wabagalira wakola ki kwaje baita presidential advisor kitegeezo muwi wa magezi. Oyino kwanga bulunako keeping in touch ne president kati nga Buchamani ino mugata abana bageto betaaga kino twagala kino naye ye akikola intentionally nti kanzanyise bino bibugembe ebiganda bimukasa time bwe neetuuka nambyetaaga bano baba kasuka mukisa kati bagenda bavaayo mpolampola okusinda ku mwami kati waliwo Babuchamani kibatamanyi abatamukiriza kusinkana mukama we. President Museveni mumanyi za student of psychology Makerere University ngenda soma degree 3 omusajja gumwogerako President Museveni atwaba ku TV is a user target worker exploiter omanyi okubinyonnyola. User ye muntu akwana omukazi ng'amwagaddeko ntumbwe oba akabina ako kaggwako ng'amugoba. Target worker ye muntu agamba kati nonzaani ayinza okunkubira Kyagulanyi nti Buchamani yali vice president we kamuleete bw'amala omufunamu ekyo ekintu ng'akasuka embwa ku ttale. Exploiter ye muntu anyuunyunta President Museveni munyuunyuusi. No, apparently it's talina kyakola kakati how can a presidential advisor bamuyamba buyambi okulaba president oba president advisor nze ngamba erinya bandirikyusiza ne bagamba bakiyita batya nti simanyi sikimanyi bakiyita mu luzo talina kyakoze kuba talina busobozi Buchamani talina na budget live ya ng'okukola basale musalama na kujja wa budget ko live na biteksi kana oba kabanga ko omuntu wa wansi avuga boda eno state government kungu president feka tubyogere tuli ku TV za mu presidential tabanga ko presidential advisor wabula bamulonda nga kifaananyi kati neunya n'ekyokwewunya presidential advisor ku meeting president gafuka mawulire is that a president yasemba musikana 2020 chebaita president advisor oyino kubanga buli yasemba musikana 2020 kubanga omulimu gw'amuweesa gwali gukomye kati gwazeemu kyokka kinuma kubano tebasobola kumubba ssente zitegeerekeka bantegerego tubiringa naye atukozesa bukozesa nafu katumukozese. They don't know how to use a user. Bobananga n'omukazi ng'akwagalako ssente zimuwe omuwa olubuto omufunemu omwana bano baale mu okuba President Museveni olubuto okumufuna mwera ajja balimba bayinza kweya bawadde akakadde kamukamu tasobola kusoka nga bamuwadde emitwalo 5 bamuyita ba presidential advisor bavude mu State House ne transport wa mitwalo 2. Is that a presidential advisor? Well, does he have an office and a budget plan? Let him answer. Sir, do you have a budget or in a budget? Or in a office? Nze sina budget. Era kyawesa Buchamani omulimu siko advising Museveni mpuliriza fungu atonyingira bamu omulimu ng'alowooza ti Buchamani wanaafayo n'afuma Kyagulanyi ajja kugwa. President Museveni ali busy akola bintu bisula Kyagulanyi nfuja kutereza ebintu ebiruma abanaku yerabira ekintu kimu nti Kyagulanyi kitegeeza bwavu Kyagulanyi kitegeeza nguzi Kyagulanyi kitegeeza ddagala butaba mu ddwaliro kati obwongo akozesa obwongo bungi alwanyisa Kyagulanyi nfuja okuyamba ebizibu by'abana abanaku kati lwaki bantu balina mugaso nti bo bajja bamanyi tibasobola okukwata ku bizibu by'abanaku wango namanyi ekituufu tasobola kusola Bobi Wine nti nga togyeewo obwavu nga togyeewo nguzi nga togyeewo obubbi Kyagulanyi taggwa. Era omuntu omugezi ayagala okusula Kyagulanyi akola ebintu bino asooka n'alwanyisa obwavu asooka n'alwanyisa enguzi asooka n'ateeka amalagala mu malwaliro abaana ne basoma kakati President Museveni obwongo bwe bugamba manyi lwaki yabayise kubanga campaign zituuse era ogenda kulaba abantu bangi mu nuupu abagenda okugenda mu NRM era nanyiiza nnyo nga president wange agamba nti Museveni agenda kujjawo okulonda ekintu ekyo kyannomye president wange opapamu abantu abakuwa amagezi ku lusegere Kyusofu ne ba advisor President Museveni yabadde ategeeza nti gwe Kyagulanyi wanzi ba akalulu
naye ngenda kubba obululu milioni 3 ateekateeka mitwe gyaffe nti akalulu akajja bagenda kaba lwaki ate bwenjogerayo ogenda mpalita kiikemu male point kamale point emu katulagera Buchaman nti bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka temuddamu kwesiga kigambo kya President Museveni kyabagambye kuba bwagamba nti mpadde Buchaman oba advisor kitegeeza muwadde kubonaabona. Well, Buchaman, are you now happy nti finally mwami Museveni mukama wamusinkanye oluvannyuma lw'okulajana? Are you satisfied? Of course ndi musanyufu okumusinkana naddamu nantunulako kubanga naddamu nakutunulako? Yes. Omuwabuzi we omuwabuzi we naddamu namutunulako nemugamba president nina ensonga zange n'abantu bange omulimu gwe wannondera era namaze ne muwa ripooti yange bulungi ninze essimu ya President Museveni kiradde njagala ndabeko kubanga abantu bamanyi otubika abantu bamanyi muliyo mu ghetto mwakubwa abantu bamanyi tetwali kigenda mu maaso ate nga mina kimukolera eggwanga okitegedde nabadde musanyufu ogenda ndabako namanya nti olowooza in your view mwami Bugembe ba presidential advisor mukyayina amakulu nga mukama wammwe n'okumulaba mubanga abayambiddwa obuyambibwa? tulina amakulu galiwa mu bantu baffe tuyinza okuba tulina amakulu ku bantu abeetoolodde President Museveni naye mu bantu baffe tulina amakulu oli kyabadde agamba Bajjo nti ffe tusobola ate ffe tuva mu baavu ffe tumanye ebizibu by'abantu naye olw'ekikono okutuuka ku President Museveni n'okolera mu bugubi obwo. Amakulu gammwe galiwa? Amakulu gaffe galiwa? Umaze okuteeka ghetto structures era yazikutte n'aziteekamu ssente nangamba ddayo ssente zigenda kugenda mu ghetto structures genda okubiriza abaana bayingire ghetto structures era gwe mulimu gwe ngenda okutandika okukola anogera bakubisa malusu. So obaorganizinga kukola ki kufuna ssente zino? Mbaorganizinga okusinziira ku mirimu gyabwe gye bamanyi. Okikoze emyaka gino gyonna? Nkikoze emyaka gino gyonna era yangambye ddamu otwala abaana ekawumu presidential farm bayiga okulima ebintu ebivaamu ssente amangu. Well, but ngenda mukumula apparently bw'owuza presidential advisor ayogera labira ddala nti ayogeza bulumi no bw'asinka n'omukulembeze w'eggwanga amuwa essuubi. Si ssuubi kakati Buchaman yennyini yeetaaga okukebera omutwe kikintu kyalimu takimanyi nze osobola okuyingiza eddiiri nga tomanyi nti nsinza Lubadde ne Lefula Pastor bafaaza bangi abalina amayembe nga bajja katuti ne Lefula Pastor. Buchaman kennyini yeetaaga okukebera omutwe atya yalowooza gwadiringa naye muntu alowooza omuntu gwadiringa naye nekintu kibayita obuntu bulamu tamanyi nti gwadiringa munadde ntaleka program nagambye nti bamukozesa. Buchaman batadde ku drawing board ne bamanya nti ono omusajja gwe tuliko tatwagala nga ba Buchaman. Mpuliza bulungi yali badde alonda abawabuzi be nga tabeetanga Bajjo nsobola okulonda walobaddeko mu ndongo ekiro wali ogezeko mu ndongo ekiro musajja muisiramu nze kati kangambe kinayimpisa nayagalako omukazi nga simwagala kumpisa mu budde mu mbeera ya budde kola ki twagenda kwayitebo twalina abalwedi bantu ng'enkuba etonnye nnyo ng'obudde bunyuganye ng'ekitwasa buli mukufunayo omukazi kati ye President Museveni bwakusaba Buchaman. President Museveni yasanga ba Buchaman mu ndongo ng'abaagala wa one night stand kumala kizibu kye kane naye bali baba nobazze ati bakomyewo kubanga yategedde nti ate omukazi gwe nasanga mu ndongo yasobola okuddamu okumpisa mu kiro kya leero kateka ku ntumpa budde kunnyonnyola kungu Buchaman oli musajja mukulu olina emyaka emeka? Kati nina emyaka 42. Kati oba owezza emyaka 42 nga tunategeera nti President Museveni takwagala nga tunategeera nti bakozesanga useful idiot ati nga mpuliriza nze mbyogera Buchaman ogenda kunkwasa nyinyi kwanza oli muganda wange teri muntu akwagala teri muntu ayinza kwagala kusinga Mukasa. Museveni tasobola kwagala kusinga Mukasa. Museveni tasobola kwagala kusinga Kyagulanyi tasobola kwagala kusinga Kungu kuba bwe tubeera tasobola kusanga obudde ku kkubo ne sikola ki naye bw'onobanga owezezza emyaka 2 Buchaman nga tumanyi nti omuntu gwe mudiringa naye takwagala soko kyeteke mutima takola ki wabula akwagala ko tusanyalaze era yakuleeta amanyi nti kefunye Buchaman ngenda kukendeza ku masanyalaze ngenda kukendeza ku masanyalaze okumanya President Museveni musajja mubi yakubira soko zirike katono nnyo katono yamukubira saluti leka yamukubira President Museveni olunaku yakubira saluti bw'ati yali ategeeza kino nkimazi alondebwa ku neutralizing Bobi Wine. You are a political weapon wakozesebwa nga kyakulwanyisa Bajjo claims. Do you agree? Is there some truth in what he says?
President Museveni muyekera sijja mugezanga ku mukazi oba biki nga bajjuye bwalabye naye nze kyemmanyi muyekera era yamanya nti Buchaman abeera nani ne Bobi Wine answer yeyo okitegedde Buchaman abeera ne Bobi Wine okitegedde kamuleete wano abeere ng'akola ki amulwanyisa amuwa amagezi ku nsonga za ghetto Buchaman wakawa Museveni amagezi emirundi emeka era bwembeera kuno ku TV bwentu bwa kanogamwera ku TV yakunagamuwera ku TV yakulonda mukubira kasiru ate bakukkiriza okugenda buli akati oli presidential advisor ndi presidential advisor owebigambo owempewo so waggeto gamba ndi musabirizi wa Museveni wa ghetto asi bampa omusaala soko sirike bampa omusaala Buchaman kankunyonya omulimu gwo tomanyi mulimu gwo oyinza kuba tojjukira bakulonda Museveni yakulonda kibayita presidential advisor kitegeeza you can access your boss and your advise nti gwandi badende hotline yeyiyo timugeto waliwo abaana banywa enjaga njetaga bwekitire bwekitire okutuukira ku president naye naawe omala kuyita mu bantu okutuuka ewani oba advisor kyalaba president ati kibayita advisor tekiriiwo byampewo come again advisor kikugola bana ba president wanji presidential advisor nze ndaba minister bagendayo buli cabinet kati temulaba president presidential advisors they don't go to meet the president mukoma kana wasiyololo mukoma ku office of the president mwina minister abatwala mu office yammwe babalanga kati nali mulajanira kubanga nze bennayogera ne president Museveni byali birala nga sisobola bigamba ataani minister Babalanga kakati oba advisor Buchaman kungunyambako nze nkubuuliranga lasita nkubuulira alaali lasita tubulire nkubuuliranga lasita nkubuulira alaali nze bennayogera ne president Museveni nali sisobola ate kubyogera ate na minister wange tolowooza nti okozesebwa bukozesebwa Buchaman yabadde omusajja akozesa bukozesa nze kati okubanga bankozesa baba beekozesa kubanga nze ndi wa ghetto oba nfunye oba sifunye nja kusigala mu bulamu bwange as a rastaman emirimu ngikoze mu bugubi ngikoledde mu bugubi give me money emirimu ngikoledde mu bugubi bajjo takulimba nkoledde mu bugubi abantu bana amanyi tulina sente ninga tumina